za kubuzaako siri mulala nze omukenkufu yennyini Julius Nyanzi omukenkufu mu bakenkufu afuuse Ssaabakenkufu okuva mu Prof Bio Research ku Equatorial Mall ekisenge 152 nga bwe tukakalabiza emirimu tuza tutambulidde ddala era buli lwa Sunday ssaawa 7:30 abantu bonna babeerako bagamba tetusobwambozera mukenkufu mwebale nnyo mwebalire ddala era mbatumiddeko nnyo yonna gye muli abali e Rwanda abali e Kenya abali e Bungereza omanyi zino emboozi z'omukenkufu ziri international zirabibwa mu nsi yonna bw'atannaba ziraba empozi obeera ku bigo biganda ate sina by'abantu biba bya mbuzi naye emboozi z'omukenkufu zitambulidde ddala era mwe abazigobera mu mpapula z'amawulire naddala mu lupapula lwaffe luno oluganzo lwa Bukedde olwokusatu wiiki eno twayogedde ku mpirivuma Sunday wedde twayogera ku ekyo kyennyini ensujju kabutto k'ensujju akasufu pumpkin seed oil nenkugamba kano kakyajinga battery era kiri ku likodi nti mu Uganda yonna omukenkufu ye musajja akyasigaza battery towakana battery ye agina kubanga ebintu abiri wakati ali ku source era naawe ayagala obeere ku source okyajinga battery at least ezigula yakawaawo meme zibule naye ate yakawa ow'obutonde abeereko kintu kikulu nnyo madamu maama ali eyo nakugamba kabutto k'ensujju kajja kuyamba okudda mu feeling maamulira omukyala oli yagamba nti zandi mu feeling mwennyini naawe okomewo ofune feelings naye olwaleero njagala era twogere ku kintu ekyebyafaayo ekirala ng'ekintu ekyo kigenda tuyamba okulaba nga tugaggawala n'okwegobako endwadde kubanga endwadde zitumazeeko ssente ekyo kyamazima kiri ku likodi endwadde zitumazeeko ssente era bw'oba oyagala obwavu mu bantu balwaze naye tetujja kukkiriza Bababirooni twagala bajjewo obutalabaani tetujja bakkiriza kutulwaza bwe tutyo lwaleero mbalekedde omunnyo gwe bayita Epsom salt munnyo gwa byafaayo nnyo omunnyo guno gwavaawa omunnyo guno Katonda yagutonda nga bw'olaba bwe yatonda egundi yaffe eno ekisula abantu bangi nnyo ekisula bakitegeera mukiwente mukikozesa abala mukikozesa okugonza ebijanjaalo naye omunnyo guno gusinga kubeera mu Bungereza akalalo bakayita Surrey mu Bungereza naye era ne wiiki ewedde nabadde ndaba n'abakyala wa Bungereza Queen ng'agenza okulaba empaka z'endogoyi Prime Minister wa United Arab Emirates endogoyi ye bwe yasoose okuwangula kasente muzannyo gya kigagga tozannya na kuzannya abagagga balina emizannyo gyabwe naawe olina okukola ssente n'okuwuliriza emboozi z'omukenkufu kufune kasente otekewo empaka wano ekikulu kye twalinawo ekyamaanyi twalinawo mpaka za mbuzi era embuzi wazirabanga embuzi nsiru naye twagala tubeeyo n'empaka z'endogoyi naye omunnyo guno guli nnyo mu kaalaako ke bayita Surrey e Bungereza naye ate nga ne mu Isirayiri omunnyo guno mweguli mu amazzi ago bagayita Dead Sea naddala kwegamba amazzi ga Dead Sea ennyanja eyo Dead Sea ennyanja yokka teyina gundi kwegamba channels teyina migga gifulumamu kyovulaba yalunnyo naye ng'ekirimu ekikulu munnyo guno ogwa magnesium guli mu Dead Sea kati omunnyo guno bwe guba nga guli mu Dead Sea era abantu bangi bagendayo ne banjikamu ebigere mu Dead Sea baveemu obutwa tebayita detoxing kintu kikulu nnyo ekyokuweyezaamu obutwa era ne Yesu Mesiya yatambulira ku nnyanja eya Dead Sea yagitambulirako ensi yonna n'ekuba engalo paka nakatu kyatenda ekyamagero ekyo naye nga ku bimu ebyamuyamba okutambulira mu Dead Sea gwali munnyo guno ogwa Epsom oba ogumanyigiddwa nga magnesium kwegamba guno omunnyo gujjudde ebitundu 9 magnesium era osobola oguyita magnesium salt ow'obutonde sigambye mugende mudduke wali ewa maama Naaki mu kadwaga store ke ate mu mubbe empekeze nedda twogera ku Epsom ow'obutonde eyayamba Yesu okutambulira ku mazzi kati gwe nawe togenda kutambulira ku mazzi tojja ku challenge nga Yesu Mesiya naye gogenda kunnyika mu bigere kubanga omunnyo guno
bonyikamu ebigere nali wano e Kenya bannange bannakenya abakenkufu manye kati nafuze abakenkufu be Kenya ne bampita ne bangamba abakenkufu soko jja olabe ne ngendayo ne bandaga olwazi lwabwe Kipui ebaluyita Kipui ne bagamba guno omunyo bagweta Epsom era bwe ndento ne njjayo ebibuloka byange ne mbikubamu nsaane eno gwa Kristos gulinga ekisula bwe gutyo lwakuba gwo gutukula nnyo kati omunyo guno osoguddira ebijiiko 10 nobiteeka mu mazzi agabuguma oba peiro ofuna peiro noteekamu ebijiiko 10 ebya omunyo guno nojuzaawo amazzi agabuguma saagoocha oyinza okuteekamu agoocha noŋŋaŋala neiba n'agamba kyekigenda mu maaso wa neiba teekamu ebijiiko 10 n'ebya viniga 10 weebikkiremu kijja kuyamba okujjamu obutwa mu bigere ebyo omanye ebigere byaffe bivunda ebigere byaffe birwala kyova olaba n'omuntu anaafa ebigere bye bisooka okwonooneka kubanga ogenda okulaba nga ebigere binnyogoze ate n'ekirala ebigere byaffe birwadde tulya nnyo kakica omanyi dustibini y'obulamu bwaffe omubiri tegukayana naffe bw'oli ebikyafu gukanyuga mu bigere kyova olaba bannaffe ebigere bye bisinga ozimba era bannayuganda balwadde amagulu gabaluma ebigere birwadde kati oba olina embeera y'ebigere ebyo nyikamu ebigere ebyo okola kye bayita foot detox va kwene ey'aba China ey'ekyuma ate sayansi wayo simutegeera naye foot detox ow'obutonde yono oteekamu ebigere nebiba nga bivaamu obutwa kati gwe omukyala w'olubuto olina odima bamanyi abakyala bazimba ebigere teekamu nyikamu ebigere ate bw'omala obinyikamu wano teekawo ekiwero ekinnyogoga omusabe gunaava mu bigere biri nga gubugumye bwegujja kwambuka gufune obunnyogovu omanyi gwaganya okudduka mu bwongo gusobole okunnyogoga bwegujja osanga nga ku mutwe gunnyogoga ate guddeyo wansi gubugume ogenda okakkana ng'ebikyafu obigobye kye bayita foot detox era mu mbeera eyo omunnyo guno gwa byafaayo nnyo guyamba nnyo naddala abantu abalumwa amagumba abantu bano balumwa amagumba ogenda n'obasanga ku paaka enkadde ng'ava ku paaka enkadde agenda ku paaka empya atambula nga mulinnya wa goosi atambula 1-2 atya okuteeka ebigere wansi bambi ensene ekaluba omanye ensene ejjudde olwazi ekaluba nokakkana amagulu gamuluma kubanga amagumba tegakyalimu calcium kyekituleetedde amagumba okugwamu calcium tulya nnyo ebiwoomerera omanyi buli woolya ebiwoomerera ebingi omunnyo kugamba omubiri kyegukola nga gujjamu calcium magumba nga gukozesa calcium oyo okendeeza acid oyo aleme kwokya butafaali bakiyita neutralizing mu lundimi luyo olunabuddo naddala abayitayo kati mu mbeera eyo bw'oba olina magnesium oba ng'onywayo akajiiko ka omunnyo guno gw'Epsom gukendeeza acid oyo gwe wandifunye kugamba mu kifo ky'omubiri okukwata calcium omujja mu magumba omubiri gukozesaamu magnesium oba Epsom salt okukendeeza acid nokakkana nga amagumba gasigadde malamu ng'otandika okutambula bulungi omanye abantu abo abalumwa amagumba batambula mpola era bwe bakyasinza obulira mu paaka anti atambula 1-2 tap ate ogenda okakkana nga munnaamulese genda olaba nti ate paaka tekuli bizindaalo nti banaakulanga vaako eno enamugongo eno gye twabadde nti basobola okuteeka ku bizindaalo okwewala okubulira mu kibuga e Kampala olw'amagumba agakuluma funa Epsom salt teeka mu mazzi nywa ate gwe naawe yeesiba olubuto gujja kuyamba nnyo okusumulula olubuto kubanga Epsom ajjudde magnesium kugamba mu lulimi olunasayansi Epsom ye magnesium alina magnesium mungi nnyo ekitundu 9 ajja kuyamba okusumulula olubuto abantu bano balya nnyo ebikomando ne balowooza banaafuuka bakomando naye obukomando obugwawo ng'agenze mu toilet ng'agenda olaba ng'afulumye obuntu bulinga buyinja nga bwambuzi awogganira eyo genda okakkana nga n'ekyenda kifulumye tobeera mu mbeera eyo nywayo ka Epsom salt olubuto lugonde oyitawo obuyisi mangu naye gwe ogenze mu toilet ya muno omusabye short call ogenda okakkana mwekutta amatayi anti short call yo yafuuse over call yavudde mu short nedda mu longo nedda mu over sawa namba oli mu toilet okolayo ki olubuto lwesibye ojja nnyo ebikomando kati sumulula ebikomando byo n'ebikyafu byonna ng'onywa ku munnyo guno gusumulula olubuto ate olw'okuba nti ogolaba gwakabi gusumulula n'ente
ente zeesiba embuto era naddala bano bannaffe abeeno mu west ngenda ne mbawulira nga balina emboozi zaabwe nti embuto zange zaalidde obuveera emboozi sizibeeramu siza kikenkufu ente bw'eri akaveera tokaayana nayo kwata omunnyo gwa epsom oba guno ogwa magnesium teeka ebijiiko 10 mu lita y'amazzi agookya ginywese gukonanga laxative gugenda kubba ebikyafu byonna ebiri buli kiri mu kyenda kifulume ogenda okakana nga akaveera bakaddukanye gwalina embuzi yo amanya abaana balina ekyejo abaana bano mutuma balunabba genda oleeta ebikuta tayagala kulaba bikuta ayagala kubeera mu tayagala leeta bikuta ayagala kubeera mu betting eno kakana tasootinga na bikuta awadde embuzi zo bakolaga dibe ngalye embuzi zo zifudde buveera embeera eyo kati bwoba ente eyo owadde ogimanyiziza omunnyo guno ogwa epsom giteeremu mu mazzi n'embuzi yo ne bumagulu mampi buno mumala gabuwa emmere ne bwesibwa embuto teekamu ekijiiko kimu mu lita 2 ez'amazzi kugambe olubuto lugonde olw'ente ebenga esobola okufuluma kyonna kyeridde ne bweriba eridde akaveera tejja kuyisibwa bubi kintu kikulu nnyo ate naawe alina enkoko teekamu omunnyo guno ogwa epsom mu mazzi gezinywa enkoko ziteeremu kugamba oziteeramu ekijiiko kimu mu lita 2 ez'amazzi nti rusa enkoko naddala zino ezibiika amagi gagenda ne gaatikira mu nabaana amagi bwe gaatikira mu nabaana n'oyita baventinale bonna n'obamalayo ku kyalo kumbe nga giri eri ayatikira mu nabaana avunze enkoko ebeera awo kino ekyensuti ekyemabega olaba kikubye biipu bwekiti kisse wansi totya nnyo ziwe epsom olusi amagi gaatikira mu nabaana n'avunda obwo bulwadde babuyita peritonitis inflammation ey'enkoko kintu kirungi nnyo ate nga n'ekirala kye tulina okumanya epsom oyo ayamba n'abantu n'ebisolo n'ebirime nakugamba nti ffe aba prof bio research ku Equatorial Mall omulamwa gwaffe omukulu kukuuma bulamu abantu basigale ku maapu maani animals plants ye maapu musigalewo muleme kuvaawo ekimu bwe kivaawo nammwe muvaawo kamala okunywamu ekikopo kya epsom tukomawo tovaawo